Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. I can't forget you. Every little second that I met you, you've been on my mind and I miss you. And I wanna see you all the time. When you think about love, think about me. I can give you more than you'll ever need. Abaana bayimba obuyimba bwa laavu nga kaluzungu wadde nga talutegeera naye naakaweereza omuntu nange kakuweereza wadde simanyi kye bitegeeza. Kale no munaye kulekayo mubulango we bali kwera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo ngera bwe nagambye tuli wanene ku Malakai Eco Lodge era ng'osobola okukolerawo reception y'embaga osobola okukolerawo meeting dinner parties graduation byonna naye nga gamba gawuni ennungi ennyo ogenda kwera ng'ozijja ku City Bridals ku Kamukamu Plaza Quinte Road eduka namba GF34 opangisayo gawuni emu ne bakwerako men's dresses za bwerere engato nzija kato sales center komesi yange ku bwange ate nga saloon bagita Sharitas ya clinic fa bakyasinze okukola ku bagole twalese buli kimu na massage na buli kimu tugenda bilonchi nga gweyitayo okolabe Sharitas mujja tuwulira we are number 1 era janko Sharitas tukoleko omugole n'okusomesa bagala okuyiga enviiri kakati mukwana amazzi go ino okubeera ng'oteeka ku mukolo gwo ne gulabika nti n'ogwa ssente ne gulabika nti gwa mulembe ne gulabika nti otambula n'omulembe ge mazzi aga Hillwater. Hillwater echupa nnungi naye ate amazzi ate go malungi nnyo gali pure kyova olaba Hillwater egamba nti purity and nothing less. Oh yeah. Omuganda yalugera nti omukwano tegumanyi ddiini omukwano tegumanyi lulimi omukwano tegumanyi distance yensonga lwaki mwana mulenzi ziwa David okuva emikono gye bamuzaala naye nga mu kaseera kano abeera mu nsi ziri ez'ebweru yagambye nti nze omukwano naguzudde mu Bwende ekyalo bakiyita Kalagala mu maka g'omwami gwe bayita Joseph Mbalimuka nga yazaala omukyala Gloria Muhindo mukyala mukonjo oba okitegeera naye mulungi mweru muwanvu amanyiraavu kwekanga bwolaba erinnya lye Gloria glowings bwat yayambadde gomesi eya gold nayambala eya black omwami n'aleeta ebirabo ate mu birabo bye yaleese nayongerako amazzi agakyasinze obulungi aga Hillwater natubulira n'engeri gye yagamanyamu katugende ffenna emubende kakyampale tuva ku Delta TV tukole tulaba omukono wakati wa Gloria ne David Ziwa nkwagala nnyo. Amusawo yaffe n'eyokubiri ate tuze mu Bwende bwe batyo abakobazi n'emmotoka ennyingi era ddala mwami David Ziwa engineer Ziwa okuva mu nsi z'ebweru kubanga zonna zitambulamu yazze amazeeko. Munda mu nnyumba ezo z'engoye omugole omukyala zagenda okwambala nnyingi ate nga nnungi ate era nga bw'otunuulira obulungi bwe era zigenda kumugenderako. Ebintu byongera kundalula nzudalimu ebyange amaka malungi nga bw'ogalaba era n'enteekateeka yabadde nnungi basinze kozesa colors eza gold ezakolebwa obulungi ennyo ne decoration eyamukoze Hajati Janat yabadde mulungi ddala. Bede mama yechikoleta lave komeza bede mama n'omutima gwandiganyo kukyusiza lamaguda joli bede mama nebigere byandiwalidde nabyo bikyusiza lababida joli bede mama twali kyenyanja kyodali eddobolo lyakute mama twali kyenyanja okubalaba musula mutya otambudde otya ani akulagiridde eno. Mutendera ogusooka gwe bazze nago bazze n'ekiggula luggi ekikkirizisa taata okubaggulira kyekikita ekisooka ku bantu ba bulijjo ne basobola okubeera nga bafuna special treatment. Kale olwaliro okukutendetera abaana bange abeebugema akanyumiro akasooka okulaga nti taata abakkiriza kwe kusindika abaana bajje babageme nga bulijjo bwensi kyankugamba okugema kubeera kwawulabako ku bantu ba bulijjo.
batyo olwayingidde munda ne bayimba ekitiibwa kya Buganda ne Uganda. Oh, Uganda, make God a home. We lay our future in thy hand. United, faithful, liberty, together we always stand. Twesininyo, abange twesininyo, olwa Uganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda ky'amaganyo yaffe, tukikumenga. Tukwebaza olw'obudde obulungi bw'otuwadde olunaku olwaleero, era tukwebaza olw'abateesiteesi wamu n'abantu abazze ku mikolo gwaffe guno olunaku olwaleero, nga w'otukoledde olunaku olwaleero nga luteefu era lubeere lulungi, enkuba ereme kutonnya. Bannange buli omu waali ffenna ne tuddamu amiina. Era abasawo ne bajja ne bakomyawo lipooti. Nabonna tubakebedde tebali bubi nnyo naye waliwo omu gwe nzigyeko omusaayi. Kale bba naye nga results mbi. Waliwo consultant singako agenda ozikuleetera taata. Soolendeko yabojjebwa kinyonyi kiki? Byonna byonna ajja kubyasa ansingako ali munju. Tomalaamu amaanyi kaakati bakubanga bekutubeguli muddeeyo mu nnyumba mugamba gye. Kale mwabasawo mujje buli omu muwe essaawa. Buli mulwadde gw'ojjanjaba omugamba kamu emirundi 3 nga n'essaawa kwanaalabira yeeyo. Wabaawo dokita gw'olaba nga alina kyagwanidde okujjanjaba. Nga ki? Kati ono yeetaaga kuba mubuuzi w'amannyo. Kaluwa ono dokita akufaananidde ki? Dokita gyebaliko. Oluvannyuma okuwuza ne kutandika. Sanyisa obbalaba basebo. Kale bannaffe. Sanyisa obbalaba bannyabo. Kale bannyabo. Eradde basebo. Eradde nnyo nnyo nnyo. Eradde bannyabo. Eradde basebo. Mukulika amakubo basebo. Mugayise bulungi. Mukulika amakubo bannyabo. Kale sebo. Kwe kwetika ekikafuna obuvunaanyizibwa. Tusanyuse nnyo okubalaba. Ekulu tuzze Otyo nga tuleese ba investor abagenda okukulaakulanya akatundu kammwe. mpulira. Leme koma kugamba nti muli eno mu kigagga Kalagala. Baabano bavudde Japan balabye ettaka ddene nnyo bagenda kutaakawo amakolero. Kambuuze ba investor abeewamwe bwe bati bwe bafaanana. Era bajjira mu kkala bw'eti. Kati oyaani? Ono ye Hung Ching. Waliwo noono tubadde tujja n'afuna akabenje mu Kiganda. Omukono ne gukotokako naye bagumutaddemu era. Kati kambuze be musabisemu tebalwala kolera kiki? Batya mbeera ya budde bweno bwe batannamanyiira. Kati wulira mukakkane. Kaagati mmwe nammwe mukwate ku mmotoka muvugeko.
muvulumule bino byakweraga Mukama bw'aba akola ebyamagero abikolera mu lujja ojjira ku bigere n'oddirayo mu nzirusi era otuula ku mipiira ate n'ovuuma egamba birimu engeri y'okwevuuma ate no bw'ogwa ku bali ky'omugamba kyakola olugira ng'akalinnyako aliwa ng'alowooza nti kanaamuserengeta akali wano wentuuse akaabya bwabya ngenze mu kweraga bwe nkuwadde sola pano nti wakikaaki sekasula kamba bwenno visa ate ezibongerayo e Bulaaya wa Switzerland bambi wano buli omu olubatu lwe lumweyimirira abaana bange ojja bayigiza ebya luutingi sula ntwalira abaana kale bannaffe era ddi nnyo 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 ensiba tugenda gifuna wano leero taata waana na birala nti ate omupiira ngenda gulabira Mubende otyo tumutaddeko ekisowaani direct DSTV kale kikwatirire mwana wange kireke nanyini kyakikwatirire buli omu tumutadde ku mutimbagano agenda alaba emipiira byonna naye mukyayina kyatukola akoze eki weno yekkala yentuufu kale bwe tekuyamba ku nkuba ekola nga kisowaani manyi okusiga sigino ne zijja n'olaba byonna lwojja kulaba bano banagiwanika ku nnyumba TV bateekako gye baagala naye ndabye nnyo nja kububalira nnyo mu ggulu era nze gwosanze ku mulyango ogukkiriza abagendayo ani nze kati omulimba nga abange engalo ziririndawa yasumulula kale bannaffe era dde nnyo 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 ensiba ejja kuba nnungi era dde bannyabo musibe mutano bannyabo mukulika amakubo naye kuwulire mukulu abantu bagamba Pulezidenti Museveni nti atukalakase nnyo naye obuyinza bunyuma olaba nkutte mukwasi muzindalo naye kyendagira kibakola kakati semberako erisebo sembera kati nobandi agamba mu bukulembeze atukalakate kati eradde basebo eradde nnyo 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 eradde bannyabo mukulika amakubo basebo ne bannyabo wati webazaamu ki kantu ka $1,500 ng'okebaza otyo annangamakwata eno kala yentuufu kunze bagiyita people party yeeno olwokubanga tulina party ate nga yaffe bantu essebo eyo kala yeyaffe wano bagiyita people party era kakati bano nange bwe mbaliraana kale waakiri olunaku tandika okweruukamu
I wish you could have known kale bannaffe kale bassebo amakubo kale ssebo Kasa Sabasoso zisula kwata ati kwa kusanyusa kuowa barakallahu fikum ako kenyini abana bawengana abalenzi kimukolera gyemuli kenyira sabula ulira ikisote nyongera kulasange okekane fote sabula orangaze mwemekitele sente ulambulinga kibala mu musana wakufukirira bwati abaana nga baweddeyo omwogezi mu kaseera kano yabadde bakiddaawo yeegayiridde taata okusobola okumukkiriza aleete senga yabeera agenda obbataasa byaliwa naye nno mukulu amaloboozi getuwulidde wano gabadde gasenga mpulira omulungi ennyo balungi nsiitikayobya mpulira mukulu oyo yasinga okumanya omulenzi ono byayogedde n'okubivunula asobola tutaasa otusale ku ggwa gyaleme kwongerako bingi senga atuuke nze ne bonda bandajana omusango si gwange ogamba mwanyina nze mukulu ankombeeza ku mugongo bwanga tibwawukana nnyo mu bannaffe bano ab'emubende abakonjo wamu naffe abaganda era senga wankizo nnyo bwatyo senga yaleetebwa n'atulako omukolo omwami musooke mbaanizeeko ate era mbalamuseeko tusanyusa okubalaba bannyabo tusanyusa okulaba bassebo kale basenga banyinaza abalungi nga bakulembeddwa ke kennyini baba njagala kati amaaso mugateeke ku bali bembeetegereza ennyo bantu bammwe bagenyi bammwe abagenyi bano baffe bammwe baddala bonna abo oba mulimu ow'ensonga mulimu ow'ensonga abekeddwako abali bonna alwa Kuzenga tatuli naye ngojja kutula balina zenno bukyako soko ulinde mukulu omulenzi alinga atawagirangako mumaniyo ne bagikuba era tawagira ze bakuba awagirayo Uganda Queens yoyo alina ebintu ebiwoomera amatamago omulenzi wange ebyomuwendo omuwendo banne basooke bakubireko mu ngalo
guno mulese kulwa mwana wange Muhindo Gloria omulenzi wange ono oyo kalabule basenga tusanyuse nnyo okubalaba temutafulira bintu mu mmotoka sanyuse nnyo okubalaba tonnenyira yennyini mwana n'agenda aswaza munne yoyo boy gwolese ku lw'omwala wa Gloria gwendese ku lw'omwala wange Gloria Muhindo gwosiimye mu bangi abeera kiri kitya mwanyinaze komaawo bakwagaliza okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.